Emboozi kubalidde ssente za Nsereko okuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebigambo byavuddeyo nga bakakasa nti Kabaata yagaba ensimbi zino era nga buli muntu eyeekakasa omumwa, buli muntu eyeekakasa okuvuma afuna emitwalo gya Uganda 5 n'2,000 ezijjako kubanga bazikusindikira ku mobile money. Bangi bavuddeyo nga bawa obujulizi nga bagamba nti Kabaata ye yatuyingiza mu kintu ekyo. Kabaata yatutuma tuvume His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era ensimbi ezitusindikirwa zituweebwa Kabaata yennyini naye tukakasa bulungi nti ziva wa Muhammad Nsereko. Ate era nga mention ya Muhammad Nsereko nti ayagala tukube Bobi Wine tumujje ku maapu kubanga ne Muhammad Nsereko mbwa alina ekirooto eky'okwesimbawo ku ntebe y'eggwanga Uganda. Wabula yeebuuza nti aneesimbawo atya nga Bobi Wine akyaliwo era nga w'amaanyi nga bwe guli. Kyava ateekamu ensimbi n'ateekamu ba blogger ne batandika okuvuma Bobi Wine. Bw'atyo Bobi Wine bamukkakkanye naye Muhammad Nsereko alinnye akatale asobole okwesimba ku ntebe ya pulezidenti. Bannayuganda bye byabagudde matu beewuunyizza nnyo Kabaata ku myaka gy'alina n'emyaka gy'akoledde mu media okulaba nga bakyamuzannyisa emizannyo egy'ekisiru egifaananako bwe gityo. Kabaata avuddeyo nga yeedifendinga agamba nti ssente ezo ye tazisindikirangako muntu n'omu. Njagala owuliriza obujulizi buno, owuliriza okwerumiriza okuli wano, otegeera ani mutuufu ani mukyamu. Nsonga ki ezikubya Bobi Wine? Wuliriza video. Kati kyekikulume ekyo ku live yange naawe ina akawunti saidi ng'atogamba mbuno oyagala wakyukakyuka ng'ate notusobe batali bagundi leka abaana bonna buli omu beesabule. Kati kyekibadde kikulimbisa abantu lwakuba sikola ekyo mukulu King. Kati King abantu bwe bali baabo bagenda mu bina. Njagalako omuntu gwe weewulira nti alina obujulizi bw'oba oŋŋamba gwe mba mpita abutulage. Sinnalimba nze Kabaata era olaba. Njagala okukola mu bantu bano gomanyi nti alina obujulizi bwange oba ne bwa mindset ne mwamutaddeko ne jasi oyo ne mwamutaddeko. Njagala alina obujulizi oŋŋambi nti yita oyo ajja atwabye. Okwabya bo bagenda bbanya obujulizi ataddi munaatwabya ntya ate ebibyo bibi nnyo banna ate byange bibi ku ngeri kimukwana Kabaata byonna bina nga tubiziza ebbali bwe tuba nga tuli ku platform zino Kabaata ffe bino ebya blog byejjasi bibi nnyo wabula nze temunsesa okitegeera Kabaata naye tosobola kuddira gwe n'osalawo oli omuwa ebidio okuba platform era platform kati kankugambe munze kennyini eno page yange ngiteekako buli kyenjagadde njagala bujulizi onvumira ku page yo oteekako content yanvuma njagala olaga abantu bano nga nze kennyini nze nsindika abantu toteekayo video zenaba oteekayo nga banvuma video ku video naye njagala nga nze kennyini mu audio nga ngamba nti genda mu WhatsApp group tekuli yakuvumye era singa mbadde nkuvuma wano King nali njagala nakubulookinga naye njagala obujulizi mu bantu bano. Nze Kabaata wombulookinga sitekinsala, that is the fact. Kwegala nnyo Bobi Wine okusinga ffe kati ffe abatamwagala njagala olage bano abantu obujulizi nti ddala tetwagala Bobi Wine. Video okusinga video ku video abantu ze bakoleza propaganda kati njagala obujulizi bulaga abantu kuwa abantu information leka n'abalala bakinvoivinga naye gwe kyokola odya n'oleeta abantu ne bakugamba ne mu comment invite them sebo mukulu nkutadde mu bantu bange njyamu mu kamera obalaga obujulizi nga Kabaata asindika abantu mu WhatsApp bulungi bulage nga si bw'abaana bakoze video bavuma njagala oba ddala nga Kabaata yennyini oba video oba audio mu ddoboozi lyange lino lyennyini ng'asindika abantu. Ate gwe gwegenda bonna gyewuli babagambe nze nfuna abantu bebaŋŋamba kikino kati obiraga ku Facebook kati jangu obirage ku TikTok wano nkwadde obudde balage abantu sirina simu bbiri kwenyeza bikole simu yange gyenkozesa yeera sirina simu bbiri mugenda bibagaata oba bibiri wano naye nga nze kozesa essimu eyo era gyenyina katiga wengira abantu bamwe obawulira nze woŋŋamba mbuno okuvuma nze sigenda kuvuma nze siri ku media kuvuma wabula nze njagala kituufu era mwe mwagala nnyo Bobi Wine okusinga ffe naye kati fe batamwagala njagala mulaga abantu obujulizi kino tekiri ku ebyokulaka video
n'okajja ku TikTok olwokuba kalimu kabaata kamuvuma n'okateeka ku page yo nga tulina nze bakola video zai ku Facebook mulaba ngatta abantu babiri ngatte side eno nengatta ne side eno nze nembeera wakati naye mwe muteekayo ekintu ekitalina mulamwa kati WhatsApp group bagamba kabaata taliimu mwabadizeeko taliimu kati kabaata abantu basindika mu WhatsApp group eyo mwatali njagala obujulizi nga ngamba nti mugende mu WhatsApp group mwogere bwe muti ekyo kye twagala abantu balabe ate nti kyekugambye bw'olaba essimu yange ekozeseemu olina maloboozi gange kuba babayigawo ne ka video ke nataddeyo omwana yalaze ennamba y'essimu ebadde emuteekerako seeti omutasobola kuddira baluganda nga yange yataddeyo ennamba y'essimu nga yange kitegeeza yabadde yeekakasa information we ennamba yange y'essimu abantu bakozesa ennamba ez'enjawulo that's the fact anti nga yange kati esking simanyi bbanga lyomaze mu bwa blogging buno simanyi bbanga lyomaze mu bwa blogga buno simanyi naye bino kyobala Isima yali atusinga ffenna nga Isima aba n'obujulizi mbuyina njagala ennamba eyo gye bakozesezza nga ddala eri mannya gange ngennyini agatali gakabaata ng'ennamba yange leka naawe tojja kudda ku bantu olimba abantu mwekulabagala Bobi Wine ennyo mu bisajjamu aba Esking oba ondikodinga ndikodinga kabaata tojja kwekula mugezi nga mwono n'amannya g'abantu n'okuba mulina ku peegi wammwe gw'essimu lwaki ennamba eweereza sente si yange oba nti nkulira okuweereza sente eri mannya gange okuluvinga abantu muno byenkola era omuntu alina kukweka nga tutayagala abantu kakasa otya nti kabaata yaweereza sente ng'ennamba teri mannya ge nga n'ennamba si yange ennamba oli teyaze n'agamba mbuno kabaata yampadde sente wabula yagambye mu gurupu gye nagenzemu bakabaata gye basindikayo abaana gye najja mpa sente kabaata teekako mindset tokobeereko togenda Esking asoboye kutereko mindset wano kubanga ampadde mwamugambye naye yalya sente kati wuuyo todduka ate nziruka kinze wendi wano King Jebalekosa. Bale mujebaleka kali mindset naawe gyebaleko abajinjiddemu kabaata wange balina kye bakutaddemu kyotadda bakutegeera ate kye babadde bakwagala nakikugamba social media bannayuganda ng'eggwanga yensi erimu abantu abali galibo omanyi omuntu ali galibo ye muntu gw'ogamba nga mukazi n'omugamba oli musajja nakkiriza nti musajja naye nga mukazi kati ye Uganda kati ono omwami alumiriza naye agarantiyo tabambi talina bujulizi bwonna ate era tebuliiyo okitegedde tebuliiyo naye kyagezaako okufuna kye bayita relevance yo erimbye ng'ekyo notandika okukkiririza mu bulimba obubwo naye ng'ekintu kya bulimba nokwerudde ekibbanga ng'ekikola kyebakukola bakola bwe bati bakwoteekako ekintu tebamala okukuba propaganda nakyo kusomesa kabaata ne bakikulekera n'olwana nakyo ne bagenda mu maaso kye baba bayetaaga kujjako matu abantu abakuwuliriza okunoonya gwe kyoyogera obujulizi kabaata tebuliiwo kuba naawe mutima gw'okimanyi ate kabaata linda kotononyo Justin ne bwe kiba kibaddeyo naye nga ate tekiriiyo tubuuza ekigendererwa kino kyaki kabaata njagala otegeere nti obadde oli ku ttiimu ya Alien Skin lwaki mwatadde Bobi Wine bino ebintu era biri obuno omusoita Alien Skin mu bino ebintu lwaki mwatadde mu Bobi Wine Alien Skin yajjiddewo essaawa zino bintu tebiri lwaki kiteeka mu Bobi Wine agirawo mu bijja byabadde bya Muhammad Nsero you're wasting time ono talina kintu kyonna kyalina talina bujulizi bwonna oyo nonabudde ola programu talina bano bapropagandist era bwomujjalero nomubuuza talina yadda akantu nga bwe nkugambye nti omuntu kasi totandika okukkiririza mu bulimba bwo kiba kitegeeza nti oli musiru
alien skin yakiddwa omunnyonnyola ngugambye omuntu bw'otuukira bannayuganda balinga bw'onoogamba omuntu nga mukazi n'omugamba nti musajja nakkiriza nti musajja teri muntu alina bujulizi yadde buli waliwo gwendabe wano kubayita oba ali mindset genda olabe ku vidiyo yange gye nataddeko omwana yapiinizeeko n'enamba y'essimu yamusindikidde ssente kitegeeza yabadde 100% nga yeekakasa era enamba kweri enamba ya Kabaata balabisa enamba ya naye Kabaata nze tonsesa kati Kabaata leka nkugambeyo kino kyobadde tomanyi ku TikTok. Kabaata bano tebasaba bujulizi gundi leeta obujulizi ogenda okuzuukuka ku makya ng'alina obujulizi yabutaddeyo mwabaleeta propaganda wa Muhammad Nsereko wala tewaliwo bya bujulizi byawo nawe Kabaata balina kye bakwambaza kye baagala oveemubbo kye baagala owulira naffe katugeeko mindset waliwo omwami ono beta mu kamera mulaba mu message agamba alina obujulizi ejjuwero kamera sebo wasiibye otya olwogi muluka Kabaata wasiibye otya sebo olina obujulizi sebo yes sebo mbulina kati obujulizi bwe nnina Umaru Kisekka ali South Africa yatandisewo gurupu n'atugamba tukube tukwogereko nti watuwadde ssente Umaru Kisekka nga yabikola era audio ye njirina gye yansindikidde muwulirize nze neereese wano si mumundeese gwe King si gondeese ebyo bigozi bya Umaru Kisekka yatugambye tukube tukujje kuno mbugwe twagira struggle ebyo bya ssente ebida ezisindikibwa ebida ffe tuzesindikira emakindye nensindikira gundi ne gundi nansindikira netugamba nti Kabaata akusindikidde ssente era nezo emboozi oyo King yennyini yazibaddemu oyo King byabibaddemu kati tomanyi ako Kabaata awuliriza tomanyi media ate ng'obadde ku media obadde ne ku streamline media nga kuto ono King kati kabakubalira amanya wuliriza kabakubalira Umaru Kisekka yatukulidde King yabaddeko kunga eskindo yennyini kunga yenga kyebaagala mbu simanya waliko ku live yansereko kati bagamba mbutukube bagakuba gwe nansereko mbutubaye wano mbutebwagala struggle tewaliwo ssente zewatusindikidde muzeyi bino byonna bibadde ebigambo bye twayiiza n'abaana era Umaru Kisekka yabitandise era oba oyagala evidence ngenda kusindikira ne audio Umaru Kisekka gye yatusindikidde okuva South Africa olide osobola okizannyamuko wano ali jowero kamera King kakkana King twabadde ffenna ku pakalasiti gatugatta bino King twabadde ffenna mu nzikiza King jangu tukulabe ensi ekulabe